Gula ogwagenda kwa program y'oluzungu tandika. Amagigula mu luzungu balageko. Gula otandika tandika. Tugenda sala. Atola lero. Tugambe ndi wakito jate kofira. Ndije koko. Ne anti bwenjijako nkofira emyaka nange emyaka atenge luzungu. Gula. All right, ladies and gentlemen, Abatwanazi Media tumaze okuyingira. Ate gwavunula. Gwalogera gwaluvunula. Tumpade size host. Genda mas. Nize host. Ni mukwanjula programu luzungu tugambe luzungu. Abale katengera kusoka njoge. Okay, ladies and gentlemen. Yes sir. Now I coming tuba tumaze okuyingirawo. Atokola ikanga tubaweereza ninga abashyali nga tubagala nnyo abafollowing no liking no commenting ekyo kyaka video Dr. Visa abayingiddewo wamu ne muwala wange ajja nze nyanjula mu luzungu nze nedda sibikirize ebyo nedda ngina mu luzungu twanjule mu luzungu babuza bulijjo mu Luganda go banjula. Yes, next ajala itoko second tukole ajala genda maaso itoko speak toko nesi ajala genda ajala toko baganda next ajala on program tagenda jisobola yasoma ono te yasoma tumutokeze yakole mu Luganda papa sekada amanyi oluzungu tukole mu luzungu Jagwe yanjula. Ajala genda maaso. You talk. And you can speak. Okay, no problem. Speak vernacular. Enne. Okay, ladies and gentlemen. Yes sir. Now I coming tuba tumaze okuyingirawo atokola ikanga tubaweereza ninga abashyali nga tubagala nnyo abafollowing no liking no commenting ekyo kyaka video Dr. Visa abayingiddewo wamu ne muwala wange ajja nze nyanjula mu luzungu nze nedda sibikirize ebyo nedda ngina mu luzungu twanjule mu luzungu babuza bulijjo mu Luganda go banjula. Yes, next ajala itoko second tukole ajala genda maaso itoko speak toko nesi ajala genda ajala toko baganda next ajala on program tagenda jisobola yasoma ono te yasoma tumutokeze yakole mu Luganda papa sekada amanyi oluzungu tukole mu luzungu Jagwe yanjula ajala genda maaso. You talk. And you can speak. Okay, no problem. Speak vernacular. Enne. Abatwanazi Media. Amanyanga bulijjo mwana wa mami. Gandi ne munange Visa. Batwafa dda bwavu. Yosente kasinga zayingiddewo dali ku stage. Visa yanjula. Atumaze. Atesiriwe tukuwadde omukisa. I give you a chance. We yanje mu Luganda. Abunula gwayogera. Gende maaso. Oja weyanjule. Nayanjule. Tebana kuwulira abantu. Abatwanazi Media namuli mutame bale kutwagala bannange. Amanyanga bulijjo mwana wa mami hajalanga ndine bannange Musawo Visa kulikayo gy'obulidde. Badde nkyanoonya ddagala. Adde kyanoonya ddagala olirese bulungi. Ddagala kati liwera. Adde ngenze kwongera ku biti. Bategeeze. Abatwanazi Media gye musinziro tuwuliriza. Tusanze okuddamu bbala. You speak English. Anti kati oli moderator alina okwesa oluzungu kati abantu tukolera abantu. Tukolera abantu.
oluzungu lero luli ku muntu omu moderator. Oh no. Okay, no problem. Fabalala tuli baluganda. Tukolero mbanje. Yasoma alyo. No problem, it is true. No problem. Yeah. You going on eye? Huh? In a mask. Okay. Sibanya badla kwala. Kama galeto omulamu. Tandi ko omulama. Moderator. Tandi ko omulama mu luzungulu. Dulawo omulamwa. Nenga tugenda kukola olwaliro Dr. Buse amaze atokubategeeza abadde mu nsozi ngali mu kunoonya ddagala bulijjo beebuuza Dr. Buse ali ludda wa MC Magombe yenno muwalawo tubalaba mukola ne muwalawo nate Dr. Buse konze no problem anytime ajja nkoze okujja mu luzungu kyaki anytime ajja it's coming kobo it's okay waiting Dr. Buse sokoleke olwa luzungu lukola n'engalo anti okusobola okunyumatiza nti Dr. Visa abadde byakyabadde eri abadde ensonga ki nkulu naye nga abeetaaga eddagala lyonna teri ddagala lyatalina naddala bino birwadde bitera obbasumbuwa ebyo lyonna eddagala bano abakyala ensiyibwa wonna munkwawa wonna ebyo byonna maanyi ga kisajja abasajja batalina maanyi ga kisajja ebyo byonna eddagala Dr. Visa alirina tuba tumaze otuuka ate n'ensonga okutematema mu ggwanga lyaffe nga bwe litambula ebiriwo byonna tugenda bibatuusaako amawulire agaliwo gonna tugenda kuba nga tugabatuusaako. Continue. I will continue. So akadde kano ka byabufuzi nabyo mwebiri waliwo n'amaka agasobaganya nabadde njagala tuge naye abakazi ne buzibu ki bwe mulina Dr. Vise manyi dokita ate era mukojja kyekimu dokita kojja kuba bwoba dokita kitegeeza ne wakojja obosobola okuyingira mu nsonga ezo kyekitabula amaka olusi ndwadde olusi n'abakazi basusizza nnyo ensangi zino obuyaayi osobola obeera n'omukazi atwala omukazi amaka gayonoonesa naye nga kivudde ku mwana omusajja abadde yeesigama nnyo omwana oyo omwana waabwe ng'amwagala ebbanga lyonna naye omukazi ono yafudde waliwo nnono oyo naye ate wanono wennansana kati kitegeeza nsangi zino byebirimu nekiki ekireeta ekyo omukazi n'abeera mu maka nga kimanyi omwana si wa musajja n'amuweerera omusajja n'akola buli kimu naye ng'omukazi asirisa atunula tumanyi puleesi ezo ze batukubisa olowooza kiki buzibu ki obubeeraawo naddala gwe ajala mmwe bakazi buzibu kiki kyemusanga awo okuba nti tosobola kubuulira musajja nti omwana si waawano amaka gaffe kati bwakizuula kati bw'aba afudde kati omwana yafudde era bamututte yokoyima saidi ze yokoyima bamututte nga bukwiri ne bamutwala ne bamuziika naye omusajja bamulese ye bamututte mu ddwaliro ko omusajja anti bw'anaawona nga tuddawo ekizibu kyavuddewo nawe obadde okimanyi nti ono omwana aliwo kizibu kizibu kuba mbadde ku bunkenke omusajja ono ndi mugamba ddi nga ntandise n'omusabira afe naye kati bw'aba gwe mbadde nsabira afe si yafudde ate ekizibu ne kifa ng'osabira omusajja afe kuba mpulira neeraliikira olunaku lwe naamugamba nti oyo omwana gw'oyagala gw'olamidde lwaki omwana omutwala mu kika kyabwe ng'obudde bukya amaka gaffe ntaasa maka tajja kukkiriza ajja kunguba kyova atusabira nnyo oluusi abasajja baffe okufa ate ate n'abasajja bafa amangu osinga abakyala kati gwe wali oyenda ng'ofuna olubuto wali tokimanyi nti olina amaka nali nkimanyi era kyova olaba nkuumye ebyama ebyo ndabe nga mbeerawo naye okwenda kwe kukuuma ebyama saayenda nali neetaasa wali safaari kati mumpeewo eno enkuba etonnya olutakya nenfunirayo olubuto ate laba naawe mu busiru bwe era gw'olabye okwagala bali n'otabaagala anti ddogo ddagala kimanyi anti bwe mufuna n'omanya nti kakati eno mistake ofuba okulaba nti kakati omusajja mutadde ntya mu cupa ate weebaze ne musajja munno oyo gwe mba nafunamu omwana okuba nga yeekuumye obutagamba n'akugamba ng'amaze kufa era oba osaana gendayo mwebaze kati singa oba ng'ofudde nga gw'osoose okufa ng'omwana ky'olina omanya omwana buli lwakula bawo omwana amunona bawo tata omwana amunona najja n'agamba oyo omwana wange nga gw'ofudde tokyogedde omwana ayinza obba akimanyi naye waba omwana takimanyi nnyini mwana aba akimanyi era lwaki mubaana ekkumi benzadde naye kafeero nga we yali agamba ku Bulandi naye yakuza Bulandi nate nga teyali mwana we n'amugamba ng'omwana akuze n'amugamba mwana wange sinze kitaawo n'amulagira taata we gy'abeera
n'atamukolako bulabe bonna. Oyo Kafeero ye yeebaze Mukama yamanya bukyali naye abatamanya mu kigumira. Omusajja buli wamanya nti oyo mwana sinze muzaala musosola muboola. Kati katubalimbira abaana baffe. Anti omwana watuwa myaka egitegeereka anti mubuulire era ne mutwala ne mugaa nkubuulire Junior no si taatawo, taatawo y'ono naye no taatawo takimanyi. Takimanyi maama onaamugamba dde ekiseera tekinnatuuka. Omwana abeerawo ng'akimanyi singa aba sinnafa omwana n'akula simubuulire abeerawo ng'akimanyi. Twa n'omwana yafa gyejuzi ono omusajja yagobye omwana abadde nga ku TikTok ng'awaana ekika ky'ekkobe. Kyokka amaka gammamba. Kitegeeza omwana abadde yakimanya nti wakkobe. Wekiri. Lwaki tukwata omwana oyo nga tewanawa kujombevuyo mpaka mu byakufa n'omutwale waabwe? Era omwana watuukira okuwaana ekika kye kitegeeza mba namutwalayo. Aba akimanyi. Kati wano aba akolawo ki? Abaawo nga mugenyi? Nawe omwagala kati mukuggyako oti olwala ebirwadde. Kati ekisinga tutaasa mu mbeera tukyakaana nammwe. Tukwata bukwasi baana nga tugenda ku musaayi. Awo waba nga tukebera musaayi nga lizawuti zikomawo ng'omanya abaana bo n'abatali babo. Kati nga njija nkubuuza nnyawo mbadde nsaba abantu taata w'abaana abaana osooka omundage nga tonnafa oba si ekyo omutwale ng'obudde kati ate ogenda kukulu. Dr. Vise kankubuuzeemu. Singa okwata abaana katugeze bali 3 oba 5 n'obatwala nguliza ne zidda nga tekuli wuwo. Ojja n'oŋŋamba. Abamu basirika. Ate sobola kukisi. Kati walukagga luli bamuteetera abaana 14 n'oluyimba yalufuluma. Ng'alina kaaba. Nenga n'omwana omukulu gwabadde amanyi nti wuwe. Yamugenza omukebezanga se. Abaana yabaweeredde. Abaana ne basoma. Era kyabakoze. Abakazi wemba mumaze okwenda kwa omusajja jangu omugambe. Nti munne wootabadde mbaddeko. Ate mugambe nti wootabadde omuyimba gubadde gunzita. Ningendako ewaani ewakamuga. Nendeetayo olubuto luno lwolaba. Olubuto luno naye si lulwo. Naye nzikiriza tuluzaayo. Tume kwawukana wano. Naye nga gw'olaba kisoboka n'enkigamba n'ondekamu maka. Bangi nnyo bakimanyi. Kanga omusajja tazaala naye omusajja azaala takukkiriza. Obufumbo bungi nnyo by'otamanyi mundu omwo naye nga babisirikidde. Kituufu. Mulimu abantu abaana bakulidde awo kati okimanyi mulimu abaana gwe bawa erinnya nga terikwatagana lya kika ekyo nga lya lugero. Naye nga n'omusajja akimanyi. Anti olaba n'omukazi okweka omwana kisinziira ku musajja we aba amumanyi embeera. Bali bajjajjaffe abaasooka yonna baabimanya. Kati bano bakazi bawalukaga bakimanyi walukaga alina obusobozi obukebera. Kasijja azaalira kasajja kange ka wansi nkagambe simanya mulimu abaana batali naye tekajja kkebera. Bajjajja bedda bo tebalina DNA. Naye nga kyebakola kyabanga bwe kiti nti bo bakimanyanga mubana abaana mulina okubaamu ensobole. Naye nga bo bajjira magezi nga bo bakozesa amagezi mangi. Kati omusajja kyeyakola nga semaka ng'ayinza okugamba basale enkoko 2 enkoko zawakezi ng'ayita bamulirwana bonna amuliraanye awo basajja banne nti bannange leero twafumbye. Kakati oyo mu kufumba jjukira kati alya nkoko nkulu yabasemaka. Kati omukazi mu kugaba okulaga omusajja nti muno mundu mulimu omwana w'oli omusajja omulala kati ng'akwata nkoko nkulu ng'agiwa kamoga. Omusajja omulala oba omwana? Omukyala. Anti enkoko ziri 2. Anti kati we emungi wadde omwami wange ampaana omwami omulala. Kati kitegeeza oyo kyekigambo omusanji we kitandikira nti oyo musanji wange twayagala ku ogwo. Mbadde manyi musanji muba mwagadde mu family. Musanji kiba kitegeeza mwayagala ku mukazi omu. Kati mwabe ennaku zino tebamugamba musanji wange twasa mu family emu. Naye kibali bo ono musanji omusanga manya musajja munno. Kati ng'omukazi nga baategekanga omukazi ayogera amazima. Anti kati baayogezanga mimwa nga bakola bikolwa. Naawe kennyini kamogo olya nkoko nkulu ng'okimanyi bali mu kwogerayo. Nanti kati ekyo kyabakolanga bwa Sseruganda nga teri kuyomba. Abasajja bede bombi bide Essaawa zino Dr. Vise nsobola okutuzaawo katugeze oli mwami wange n'omwami omulala. Ddala n'engaba enkoko nkulu omwami oyo n'omuleka n'agenda. Ate kati mba ngenda mukola ki? Amakati omuntu waba avuddeyo n'akugamba ekisinga okuleetera abasajja okuvaako owaya kubalimba. Maama n'obutabalimba. Nedda kisoboka lwaki? Kisoboka nti abantu abo basinga kyajjanga nnyo chance yajja nti oli kati nganze ne Dr. Vise nga tuli bawamu batira tunya wamu kati nze nenjagala ku mukyala wo
kati ng'ovudde ku bino mu bye mukola anti kati tuvuddeyo kubedda kati bw'oba manyi nti oyagala Dr. Vise ate toyagala ani nze neighbor we oyagala eri akalala kati tulina tebalina nkwatagana gye bagenda kukwatagana mutuula ba makeup naye bali babeeranga bakyunyi nga newaka oli akola ki kati lwaki ate bwe njagala houseboy obulamutta kuba tubabaawamu anti houseboy kisinze kati bayinza okuwatenkana level nabbaawo ekisinga okunyiiza kabe gwe mukazi kyona omukazi agamba wali badde oyagala abakazi bonna naye notayagala awusigaalo nze nange mujjanga alina ssente taba mujja wange ekitegeera gwena mukanyini weepima gule nogamba ku bakazi bonna abali mu nsi nogera noyagala akooza engoye kiki kakoledde gundi yayimba wali eri sebatta yayita asimanya akaki oluyimba lweyayimba awo yagenda naali akatogo eno wansi oli namubuuza kiki kafumba kyesitalya kalinamu abakazi kati omukazi wedda yamalanga okugaba enkoko nkulu nga yamala okulya ekikolwa nga kiwedde ng'omusajja obutuuka ekiro ng'amubuuza kati mbadde njagala kumanya mubaana abaana bonna owuwe yaani olwedda aba yakimaze nti ekyakitegedde sina tewalina kwekuuba tewalina kuyomba anti nkoko nkulu eri bwa Semaka mulimba Semaka aba kitegeeza amaze omulaga nti ono musanjiwo kati mutuuka ekiro ng'amubuuza mu baana bonna bano mukaaga owakamuga yaani ng'amuga munnange nali nnima nali mu lusuku nga tuli mu kusalira kamuga najja nansajja ku bitooke yansajja ku bitooke ne twekuba ekigo naye omwana awo gw'olaba Bukirwa oyo mwana we agamba kati tukitegedde kiba kyama kati ate singa mugamba bonna omukaaga tekuli bonna b'oyo tebyabangawo notabize mu guno mulembe gwammwe wakati bazaala nga temuli wamu era mbanga temuliimu nga era asobola okujja n'akugamba nti munnange obuzibu bw'olina amazzi go tegazaala kati onkuliza bukuliza amazzi go tegazaala naye amaka gaffe obutasaanawo ne baganda bwe obutangoba mu maka nalina okukola ekintu bwe kiti nfuneyo abaana kubanga edda obutazaala kyabanga kikolimu ng'omusajja okufa nga tazadde mwana anti kyukamukuumya ekyamaggwe ne baganda b'omusajja tebagenda kumanya kati bano abaana omusajja waafa omukazi teyanobangako okukyankalana nga ffe tunoba abite byaliko okunoba oba okyama bwoki eno wiiki bw'ogimalako kati weebaza Mukama ey'okubiri n'onoba gali ng'onobera kati mufumba ng'oli makani nga wapangisa n'akazigo ate nemwe nekibatera okunoba nti kati ne transport kati okutuuka ewammwe gye mubeera kumpi luli omukazi bamujjanga Kiboga ng'okutambula okuva Nansana dde Kiboga ng'omanyi ekyetaagisa baanoberanga Mufumbiro era nga wano badda wali Mmanju ebintu abitute wali Mmanju ajja kuyingira okitegeera ku lusebenju lw'ennyumba nga wanobera naye kakati mmwe wali wewama we wannazaala wano we muzimbye olunoba odda wali wa maamawo naye abakazi bedda webanga ng'avudde wanga n'ekitanda bakyokya toddayo tubalinayo kikyo naye mmwe wammwe oluva ekitanda kyange gyekiri kwanza nkimanyi buli wiiki nnoba era bamalina okumuza ajala omaze omwezi tonobye leero ofumbye naye ng'ate ofumba omuwangaddemu emyaka 10 nga buli wiiki onoba bwe waba newenvuga omwezi nga sinokati kyekyo kyetuyita bazadde bennyininyini ate mwe be babaleetera obuzibu edda kyanyi abazadde bo be banyiganga ng'onobye nekati ate be babawanga nga basooka n'okukuba oddeyo kugambye oba okyama bakubuuliza eri ate kiki kuba bakulaba engeri gyozeemu wojja weetisse ate noba wakatuuka nga n'omukulu ajjira kagaali obanga wakatuuka bwoti okyali mukuwagira ensonga nga ne mukulu munne atuuse kwegamba nga babatuuza lumu ne muddayo lumu njagala buno mu bufumbo bw'edda mpozi ekinnyumiddemu nti bwe wayenda nga tewaali buzibu naye kati kyoba nti gwe wagenda okukula ng'era waliwo amaka ge wakula nga tewali jjajja ng'olina amaka ge wakulamu nga tewali jjajja kitegeeza tebaanoba ennaku zino tewakyali bajjajja waka jjajja wange waali ebwayise anti jjajjaawo naye mwe temukyalina kati abaana mwe tebagenda sanga bajjajja maama wange jjajja ate mama waali ne taatawo taata yafa
Anti kati kyejo kye tukugamba nemwe abe nnaku zino kati mama yafumbirwa taata omulala kati mwe mukyabera bannamwandu nimwe temukyalina bannamwandu tokyali bannamwandu bannaku zino n'erinnya baalidibya kati beeta basingo maaza osanga nnamwandu nze ni singo maaza ne baana bange mbeekuliza ate kati tutta n'abatambula ye taata w'abaana omulambo gwafa naye kati erinnya lya Nakyeyombekedde n'erya nnamwandu baaliggyawo oito kyamuyita Nakyeyombekedde kati kya luzungu bakiteeka mu luzungu ziba singo maaza nze nakoowa abasajja ndi singo maaza naye nga aba Nakyeyombekedde ekiro ayingiza baali katale ka nnyaanya awo ekiro abeera kibwabanga emisana abasingo maaza oba Nakyeyombekedde anti kati Nakyeyombekedde yoyo muntu ekikuusa Nakyeyombekedde muntu eyeyombekedde nga buli asanga gwalya ekitegeeza nze neeyombekedde siina akaŋŋamba kati noyo eri abeera Nakyeyombekedde ekitegeeza bwe mbeera mu bufumbo nemba ninayo basatu tekiba nti asanga yandya mbaaka ndi owadde anti gwobaako omuntu gwe bamanyi nti ajja ala mukyala gundi oli ne bw'oba yakulidde ffe tetubimanyi ng'oli webbali ffe tumanyi nti akulya ye gundi baawo gwe ne bakulya kikakota ffe tuba tumanyi bbaawo ali ogwo biri bibyo ne mukwano gwa bbaawo ayinza n'okujja n'akulya enkya n'akuyita mukyala gundi naye nga yakulidde jjo naye obeera Nakyeyombekedde tubaako agamba tubaako akwinako obuvunaanyizibwa oba leero otutte Kamoga oba luli otutte Viise luli otutte Umaro waddembe eyo wali wakubidde gola ndi kati wali noga Kigozi sooka ofulume situkaako ate wemba ndi mufumbo so akugamba nsitukaako wewaka akuba ngenda anti kati owewaka waba akuba kitegeeza olina omuntu akwinako obuvunaanyizibwa naye kati wano gwago baka Kigozi nomugaa Kigozi nvaako kati Kamoga jja ate Kigozi talemeramu naye bamanyi oli Nakyeyombekedde gwe esalirawo ate Kamoga newasangayo Kigozi beebuuza gye tekisoboka ekyo tekisoboka Nakyeyombekedde bw'osanga omusajja ewuwe tolina kyoyogera musajja ngaakumukumumenga era omugamba bugambe kajambo essa akunkumuka empafu oyo yafuuka mpafu akazakwanirako ate yazikwanirako ddala lumuwana omuntu kati ekyo kibadde kyetaagisa ebintu ono teyaliiwo oli mu kumunnyonnyola gwe okyalinayo ekyama kankubuuza naba yakikola nekyamulema okukuuma yite kyalina kyama kati munnyonnyole mugambe yanira ku mpafu bikyakuma byama bulijjo sibulya butenetuka tobulya kakuwa empafu nakalya gwe nakulya yali abyona ninga bulijjo akavuma wala kapuladiisa tekalinawe kapuladiisa tekalinaile kamutega empafu bannaye bakuliridde ku bintu ebyalayisi enkya n'ota amagulu ono nawe ayasama byatamanyi kyekyo ndeta vidiyo ekintu kya vidiyo bakikweka ndeta vidiyo nga mpakinga ngakuwa empafu ngero nga nteekayo wamusaba leero bannanga obadde ku mulamu akyo n'omuzeeko yavaaku zino ezimalina okumanya teri abakazi abasobola okusaba abasajja ab'ennaku zino bakusabye yamusaba wano mu vidiyo mu kamera nyamugamba ati mpaka wafa nakakuwa kati awe kyaddako kwa hiyo yali sayiniyo wamusaba akawafu naye ng'omusaba makwe kuzikuŋŋaanya bw'atyo alwazirya naye leero sijja zimusaba yamugamba tomanyi mugaso gwa mpafu epamu ensigo nti kati nze mangu okuba ensigo oba golina okunkuba ensigo naye kyemala nkugamba wadde okyali ku mulama gw'okwendera mu bufumbo kati kyengamba lwaki abakazi boy bwe baagala okugenda teboogera naye ate musajja wayenda ye ayogera mwawoza mmwe musajja laata tukajja laata mutugoba nawe kati namwe mwogerenga muleme kumenyanga abasajja anti okakasa nsobola okugamba nyenda nondeka mu maka go anti nga nawe ngamba naye genda oyendeko n'okumanya nti nno ow'edduuka oyo ankodduuka ansabiriza omwana obadde okimanyi nti abasajja b'ennaku zino tebakyalina bbuba nabo abasajja b'ennaku zino omanya nsinga omusajja omwenzi ebbuba abasajja b'ennaku zino tebakyalina bbuba mbwasanga bandiko n'atabula ekisooka obufumbo bw'ennaku zino tebukyali bufumbo wadde okimanyi nti anti ze nkubuulira abafumbo babeera mu bufumbo nga amaze ne mukyala we emyezi egiwera nga tebeegatta edda oba kati nange maze okimanyi ngenda mu wiiki yaako kati obwo bwa bufumbo omusajja asula ate nga teyeegasse alina okundya buli lunaku omusajja alina swanga guli munda nzija ku magulu emubeere ku anti kati agamba ati ago agamba ati kyogamba mama wange bunaku bamugiranga yensonga lwaki yafumba
Wamma mukazi watu ne bwe yabikoowa. Nedda mwe kibaletera obutagala kwe. Musima Gombe ekyetya abakazi obutagala kwegatta kuno balina endwadde ezibasiiwa. Kituufu. Abantu beda tebabanga na ndwadde nga abamulamu. Nga Eva abaako omuyimo. Kati mwe mulina ebirwadde ebibasiiwa. Ebibamala ko olusi feeling. Ate bwe kibate tukumaze ku feeling ez'ekifamire. Kati omukazi wedda nga wasula nga tebamulidde nga abuuza bbaawe kye kyabaddewo. Obutandya bambi mama. Ne kakati mwe mwagala ne mutula mu ice. Temukyayinamu kawooma, temukyawooma. Okiziza omwana ayagala obutawooma. Temuwooma. Awooma. Mutuyise emmere ntito. Ne bateekayo sukaali. Baatuyigiriza akabisi k'enjuki. Baakatuyigiriza akabisi k'enjuki ate kye kiwoomesa. Tekawooma. Nuuna akabisi owulire. Nga nnunyisa mumwa. Babaliisa mimwa. Era batuliisa emimwa bagisaayo. Kati ebigero twabufumba bwenaku zino buggwawo mangu. Ojja owunya ebbakuli. Nayo ng'awunya akabisi ovaayo owunya akabisi. Okimanyi akabisi wekegatta n'ekyo ekiswa ekivaayo wansi. Olaba omusajja wadduka emisinde enjatadda. Aba alina kubuuza mukyala kati eno enjuki zifubutuka eno. Sina njuki eri waba obunya kirala. Akawo k'ekigambo kalina kuba kawo ka kigambo. Tekalina wunyamu kabisi. Togagattamu bintu bikolerere bibyo. Ate kamufunza ko. Anti mufunza si wakutawunya kawoowo. Era yo olumala okukola nga yavaawo. Ng'olumala okunaaba talina kisigalawo. Kali kafunza bufunza. Oyagala okukola sayini kati ebyo bibaddemu tunyonyola maali biki. Owulira. Naye kati abakazi b'ennaku zino tebakyamanyi na kwefaako. Bo balooza okwefaako ku feesi kyekimufuula ow'akabi. Naga neyemetta ebizigo neyeekuba lipstick neyebbulabula n'agula obuko. Anti bw'apataliza naye nga wansi wafu. Abakazi temukyawooma busolo. Gamba susu. Anti susu w'abato. Susu bamwogera ogenda fuka. Susu w'abato. Omuntu gwe bagamba susu. Omukulu abaana ki? N'abasolo. N'akazi temukyawooma busolo. Egundi zaagaayuuka dda. Tuzaala. Okuzaala baga nti eddawo. Olugo okwata nga guno omukono guyita kati nze nyina gye omusajja kyayenkana omukono. Abasajja bufumbo bw'abo balekese mu manyumba. Tetukyabawulira naffe. Anti weegata n'abasajja bangi kati onoowulira otya gw'oyagala. Okufa ku feesi okwegula ebizigo. Mufe wansi. Kati oluva nga bagamba ebikazi ebibannange biri mu bufumbo. Anti byo biwooma. Kuba byo tebabikwanakwana. Era kati omuntu yenna ayagala okufuna ku mukazi akyawooma ayina genda maama nze mwendi taata. Ayina genda mbalugwala. Era Musima Gombe genda ko mbalugwala. Kati kinalabi naye wano musento wano wano mukazi awooma. Wana mu Kampala tubakyaliko ddala. Omusajja akisuubira ekyo gwenda kufa tulidi ku mukazi awooma. Ng'owano musento wano ewafe wano mbononyawo mukazi awooma. Kati ate obuzibu twagala tufuna wano oba yalimba kati waliwo yalimba abantu mbu ate amazzi ga kitalo. N'asooka kuddugaliza obuliri. Ekyo gamba abaafuse. Oluusi tebanankali naye amazzi agamu galina ekiswa ekiwunya obubi. Temumanyi kuva ku mazzi ge mulina. Namwe temumanyi banoonya. Anti si byakunoonya nagano ge muleeta. Kati agaddala gabuze n'akuwa bbiya. Soka kunywa bbiya. N'amaana n'amukutera yenna nga bwe yamunywedde. Ekyaddala ekyo kituufu ayo omwana gwe naleeta eka. Omwana yafufutuka amazzi gagabunya Buganda. Buganda kombocha. Nenga naisi nti anywa ne Buganda. Kati ngendo kunyumiza ke ja tutopera. Lezo akola nga akomba Buganda. Lezo akola mu factory. Nina wuye suka zona azifunya Buganda mugamba ate. Kati muwa abakazi bubabulira ebyokola nawe ayina eddagala bagamba. Anti fe abakazi tubagamba nkyane wene tubawulira. Bajawulira. Ekisooka okwegatta ennyo nakyo kibi. Akazi muyenda ebbali ne muddamu eno. Buli wogatta kemikozi abasajja amaziga abasajja. Kati nedda omukazi okusigala ng'awo mayina okuba n'abasajja bameka. Gwalonzeeyo. Munafiira ku nsi. Abakazi muli bangi osinga abasajja nate mu abasinga okwenda. Anti nkubuuzizza mwagala ffenna mutuwe. toyogera omu. Ekibadde okimanyi abakazi bangi ne baagala. Obadde okimanyi obwenzi bw'omukutagala n'oyagala okunoonya n'oga nti omusajja omutaba. Obadde okimanyi eggwe mu abakazi kati obadde okimanyi ku kitundu kyammwe kw'obeera olinako bajja bonga basatu. Kale baveeyo beeyogereko. Abalina batono.
Eyetenda obukazi aveeyo era nga nabo bakimanyi towomu omusajja we yababuulira dda buli kimu nga bweyisa ate banyumya baveeyo beeyogereko ali awendidde bw'oyambala n'ovaayo wenna ng'otonyone kaine kagamulabe talina kyali era ezo omusajja nze mukumidde ebbaala nkubuulire singa abakazi bamanyi emboozi ebeera mu basajja singa abakazi lwaki abasajja munyumya ebyo ebigambo n'ogenda okwekusimu yamugjawo n'alyoka akugamba ogira okuba nga tewakyalira nga kituufu tewakyala kati mumutunyumyako byanfuna mbu tetubawa simanyi sente nedda temuma amanyi n'okugamba nti akamoga alina kannaswi naye nga naffe eno agamba oyo mulaba oyo mwana wa mami wafu mufu obostidde ate mwegendereze nga munyumya ne banneiba babe buyinza okuba owaana kannasi kano ntino kamugenda kannasi alina kyako naye nga ate neibaga omusajja akozesa akantu ako nedda teryawulira mu kannaswi taliyo anti obuzibu obukazi omulina mumulowooza abaana ogunene yanyumisa kale leera n'akasamusamme kano ayagala aguulye muli nga gubumbuutikidde gonna guli muli obwomi bwo mubuliridde wamunda wabweru wabweru wewasinga kale eri munda ogunene ogwagaza ki kana akatono wabweru tekabeera namuga tekasobola kusiimula waawo kakati okimanyi nti nedda vanye ku ekyo tasobola kusisa balongo kati kubana abasajja abagwa ebbakuli aba alina olulimi lwenkanaki olwokuba alina kati talina olulimi bweruti naye terukutuuka gy'oyagala nagwako ebbakuli ngeri owulire abalongo baseerera balinga nsiringa ekyaki nagira bwetito nekolera yote nekunizira nempanda napulutavu nempanda bweti kasagala ndabeti alo mukwano kwange yangamba yogenda abakazi bata abasajja muve kubba waliwo omusajja yagwe waliwo mukwano kwange yagwe ebbakuli bwagenda aba akyagira bwati agenda okulya omukazi akaswa akavaayo si kalungi n'ayagala asituke omukazi n'amukkatira namugamba bukyanga ogiye no gifiiremu yanga asiddanga kubba abakazi mwe basiruwalira nange kanefule omusajja abakazi mwe basiruwalira kati nga ola Dr. Vise n'omulevu gwe amuka bulungi n'akalevu ne kafuna kati aba aleeta omumweno waggulu agenda owulira susu we ali ku gundi kalevu n'agaana n'okisimulisa nga nammwe abawunyiridde akulemeseza twagala ffe tumulye ate oba omulidde abasajja bagwa ebbakuli bbomba b'omudaali owuli yange olyanga ali ensiringa abakazi munyumira so abakazi mwagala abasajja abalina omulimu ayagala bagala nnyo byonoonese abayagala kwata omulevu gwonna agusindike munda omulevu gubayise bate gwagunyonyogera wansi abakazi bagala omusajja alina omulevu era olugukwatako bwati nakukwatikira mu bbakuli notandika obyoza tandika okwoza esowaani namwe mwogera ebirimu amagezi ate n'abakazi n'abakazi nabo baagala okukwata mu mayiki naye abakazi kiki mayiki kiki oba ogipimapima akazi nga mununda mu mayike akazi tinzemba tya omusajja akuteeka mayike paka eno mbula gwono oba mutu okyassa sijja kwessawe yali mukazi atagombanga ezo namulabira bw'okona ku point eddala gye yali akozeeko awulira obwagazi okiddukamu kyesonyiwa kati aba awulira obwagazi abajjukira kyeyakola naye kino kyatakolangako kubanga ataddeyo nnyo okubanga agala yiga yeebuuza nga wakanya agenda akikole bw'olese ku kyekirevu n'agenda bwate omukazi n'akwatira ddala bwati mwagenda okijjayo mukube kiisi nge muwunyambirevu kati abali mukutulaba wano abali mukutula nazi media kati eriya abekigenda owagana nnyo omusajja w'ekirevu naye gwe kankuli abasajja ab'ekirevu bakomba ebbakuli yalabbi omukazi ese wakalya ebbakuli mmeka ebbakuli tebazibala nga wotabala baani nga wotabala baani naffe tetubalaba kati kibanga nombuuza wakalya abakazi babe ate abakazi balina ekizibu ekyo omukazi oba wakamukwana kuza ne mubutuufu wakalya abakazi bammeka kati nze sirya okubala
Olana na mukazi era nawe omubuuza. Nze sawa kubuuza bintu ng'ebyo. Era nkugamba kimu okuleka oli gwe mbadde nakyawaganya. Niyo kimanyi emusi ndi omukazi oli mukwana eddakiika 2. Nembuya ku bakazi be waagalya. Alaba experience yo weeyi. Sinalya ntandikira ku ggwe. Nze lwendya lwembala. Abwabayo komanya kugamba kasitera kwe natandikira. Empezo langa wankwata nako naye nga nesa twali tunyumyamu nyumya wandabye. Twali tunyumyamu. Naye singa kye mwagazi oyo nganya mwagala oyo. Tumanyi no babu. Ogana mutuusa musenga byomanyi bingi. Mbera mu bubbulu. Ndabira ku video. Mbera mu misomo gy'abakojja. Bulijjo olinda gw'olifuna. Mbimutuuseeko. Mbera mu misomo gy'abakojja nanjigiriza enkwata y'omukazi. Gwata alina n'ogenda mu misomo tewanninda okunfuna oliko ogenda mu misomo. Ate okusoma tekukoma. Omusomo gwo gwansangayo nga sinnakufuna. Nasoma nga sinnakufuna. Ngende tuuka nga tange tebanzalawo. Oleka kompyuta kigundi. Kisa kibotte. Ngade abakazi omukazi omanyira nti omukazi onzo omubuuza omukazi nomala omubuuza nti ego akawaka abasajja amekagamba si akawaka gundi ekkomu naye omba muli mukwano omutuuse waayagala nanange kigozi kigozi bananga kigozi nete yandi abwadi ne jambiru neste yandi abwadi nawe okalakata bananga ate musoke nawe tosobola babyogera namenya omukwo nkugambye asooka najjukira bonna bamulidde nze situkanako ku ntikko bananga lero kyonkoze kyokka asajja mwenda wonna n'omutero n'omuyali akinkozeeko kino nga waŋŋambye ate omu ate kugeseeko mmeka omukazi ng'oyagala omutuusa omukazi ng'oyagala omwogeza amazima mulinde atuuke ku ntikko tosobola kuganjogeza nze manyi tetokanga ku ntikko alina emyaka gino gyendi waliwo n'abagenda okufa nga tebamanyi nedda naawe pozi ng'ali kwomu naye nze omuntu akyusakyusa nze muneninga lugoye omwami video wasimu wagimuggyako te video tagiraba namubulokinge fumbo onasigaza kyembadde mwagaliza embaze kibuyaga asudde Tronas Dry Cleaning ebujuuko kyekyokuddamu kyo bya dry cleaning services twoza engoye za buli kika emijoze uniform gomesi amasuuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa bujuuko Katete stage awo ku Kalongooti ku kkubo eridda ekyebando leeta engoye zo mu Tronas Dry Cleaning tukwoleze ku bbeeyi rayisi okumanya ebisingawo tuba ku noti 7 42 4 7 Tronas Dry Cleaning ebujuuko Tronas Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuleetedde emifaliso egy'omulembe egiriko eragala mufaliso gwa ssomero omugango ogukuluma jangu mu Tronas Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintosh beeyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 275 alina ennaku zino kamapeesi annange Nazaala ali eyo amanyi nabannyonnyola abako n'ab'eŋŋanda nti wano mba nkola mba njogerera nange ndabira dde wali afaanagana ekyo kyenjogedde nga njogedde amazima nagamba naayogedde ayinza ogamba agamba nze sinze waliwo kiri kyewagamba nti omuntu kiri kyo nja kiremerako mpaka tewakyogera nga kiri kulabika kuwasiriikirira newali obulamu nogamba bannange njagadde abasajja naye omusoga yansabula akati era we nakakasite niŋŋamba naye kati naye mu bufunze ki kyolwanirira naye n'abasoga bo bamaanyi ekiri yakyogera n'abemba era omukazi yenna atannafuna ku musajja nga yakagirani akati wanga omusoga yansabulaga nakamuga wakola amaaso naye we yakola nga bwe bwenjogera naye we yakola olaga nti ekintu yali akifiringa ku mutima ege kangubuulire omusajja yenna omukazi yenna katonda gwa ku musajja w'embaale tonnamanya kyokola mamanyi ofuna ku musajja w'embaale bali batabula ebbinika mukwano gwange oli alimbuulira omuntu yenna ayenzi n'atayenda ku basajja b'embaale tannamanya kuwooma kwa kwegatta wansi awo omusajja baba bamusalanga ekikuta kiri eno asooka n'akutabuza ennyama eyo
n'owulira ng'ofa entwingiri nagamba mukwano gwange amugezeeko lwakwanze nafumbirwa naawe osolooza oligamu olumu neweesuulamu ddawo n'ofuna kuwembaale ziziri wali naawe nnyingi nenfuna kuwembaale nofuna ku mugisu era omukazi yenna nga tonatuuka ku nti kufuna ku mugisu anti nange baaba ntiisa mbu gwe baakasala abakuleseemu ekisira bw'aba akuleseemu ekisira anti akulekamu obwo obugirita noba ng'obeera n'akasagazi omuntu yenna kabe nga si yeeyo nekatube kati bana basala obukulu naga neegatta n'omukazi gwasookera ku kyaga ngoba bakusala ng'olina omukazi wakatosoka kwegatta n'omukazi okitegedde bakugamba wamala okukomola tebaka na mukazi wo ekyo abakazi mwenna abalina abasajja nga si bakomoole wamala okukomola nga bbaawo mukkiriza agenda ayendeko gumu waliwo gwe bakigamba naga nedda nzikiriza musajja wange kwenda fazali asiyaga mbwabwefuna omusajja namusiyaga yamalira taikutakwanye muwala kati omusiyazi olwabeera nakaki kuba omukazi aba nakasagazi ejja kubuuza ku kikeni oli bwamumaliramu egitanga amabina ga kikeni tegava ku mutimba kikeni kati enaku zino gwe batulaga yayolesa ebbina omwana ali bulala bina yaguza abantu gye bajja bugagga ate naye era abaakola abamusanyulye naye abaakola ebisaaga mulimu ng'omala gagendayo nga tolina maanyi omukibaga omunafuta gwa ddalu atalina maanyi takola ki omukazi aba tebamulyangako kati sokoleka kikani yagula gwe bagula yaba omukazi dokita omusajja aba tebamulyangako omulimi gwe basoose omulya baba mugjeeko embuzi omusajja aba tebamusiyagangako omulundi gwe basoose omusiyaga avaako ki kabikka mazi amazi gaba gamuyita mu buyisi bamugamba avuddewo kabikka amazi anti ngamba kitegeeza mwene eddagala lifunza ttako oli yeewaana oli omusajja omusiyazi n'agamba ekyebbeeyi kiba kyabbeeyi emabega tewagaziwa muwe tewagaziwa bagamba mutakola ki mutakasiba anti kati kali akagundi akaba kabikka kabikka bya aba akajjewo kweko yembuzi kati kya bya abayitawo buyisi ngambanga ne bwaba nga atutudde wano ye abamuyitamu anti yabeera mu pampa kati abo bakolere tegeza buli musiyazi aba mu pampa kyo bakugamba pampa z'abakulu zitambula nnyo singa ez'abato nali manyi ababa mu malwaliro anti abalwala pampa ez'abakulu kazibe z'abakazi kati abakazi abasinga obungi nabo bakola ebintu ebyo abamu percentage emu nga tunywa nnyo gy'abasajja naye abakazi abasinga obungi nabo babasiyaga emabega sokoleke omukazi ani amusiyaga abasajja kati kyebayita ng'ojonkwana jala nkwagala nnyo biki nenjagala mangi va ne ku ekyo waliwo abakazi bootuuka nabo begatta nabo kati nga fe ababazungazunga eyo nagamba kati ozungazunga nagamba naye nze manyi nze awo tewakyanyumira tugendeko eno mu simu bbi ye nga simu etagyagala ayagala simu bbi nomugamba nze bwe sibikola anti kati gwe nga bwe weekuuma nti oli mu nsonga naye yeekuuma natagenda mu mbiro nabo baba ne prosesi yaabwe nga gwe ogenda mu nsonga naye aba agenze mu mbiro omukazi bwe bamusiyaga kati bwe bamuyita emanju asobola omuyita emanju n'amala n'omumazisa bw'oba nga kyayagala era amala kati ate waliwo bano benda bayagala mukazi munne kibadde nkugamba waliwo omuvubuka yayimbanga basudde nga bantu bamanyi na mwana wa basudde naye nga buli kyayimba kyonna eddoboozi lyabasudde wabula nayimbanga basudde ate naye abasiniya sita naye basudde naye eddoboozi oli omuvubuka ayimbanga basudde ate n'okufaanana ng'afaanana nga basudde naye nga si wa famire ye ate yamulina kwadde akakwati kiva ku ki muno munsi mulimu omuntu akufaanana gyali oba ndi mulungi bulungi bwe bayite tekawo ssente ate era oli wavaayo n'agamba nfaanana emisima gombe era kyokola kikoledina mu nkofira nga byomu eyagalisa oli waga nti nfaanana emisima gombe yali yagambe nti yenze kuba wali mwana wa taata yabula kati gwoyinza
kati gono kati gwe kankubulire oyinza okuddawo kati goyinza okuddawo nga byogere eri waliwo abiddamu ng'amanyi Musimagombe yabyogera bwekiri nga content gw'otekawo gwogera lwe yali yayite Musimagombe gye bali kati gwekimanyi nti gwe ebintu bye wali okola waliwo abizannyamu ekibuga gye wali okolera nga yefuna Musimagombe waayo nga naye mwazanyira mu kalakitayo ate omuntu okufaanana feesi alina kwe designinga nga nakola eddoboozi ng'eriryo nali manyi abazanya bano bukomedi bw'abazeyi bakacyumba ali abo nti ali omu yoyo yekka kumba abaana bangi bakola decoration ne bedesigninga omwana akwata akalevu n'akassaako bwekiri ate n'amufaananira ddala akalevu nga ataddewo kateeki kati gumanya waliwo akwata ebintu n'abizannyamu bwe tonnamumanya naye nga gy'ali ng'akola challenge batatuuse kuli omuntu gwange mu kibogo omwo kati amumaliriza ali mu kunnyuka agendeko ewalala buli gye wakolera gyayitayo njagamba nga ba MC temulanga nga muntu yenna nga yefudde Magombe nga sinzi anti kati so ensisi bwete bwetambula buli omu alina kulya ku munne ina MC Magombe leero mwali mu nyumba kusizirazi agenda kubatta kumbe oli mu Kyupuli mu Kyupuli aba naboli gino kwane byakola bibyo bana baaki abakwata ebikyupuli tebasobola mukwata ngo badde batukiridde mugende mukwata akola ebikyupuli anti era basobola mukwata omuntu bwe wakola ekintu ekitali kikye nadda mu kyamunne aba alina okukwatibwa kubanga ye atayinza obizannya nga gwazanya towemula ye ng'ate awemuliramu natte erinnya lyo anti naye erinnya ate aba akozesa liryo nga bino byakola azannyira mu bibyo tolirina si liryo toddamu navunaana aliriko si liryo anti erina okuba ne copyright ku kintu ekyo ky'oba otandise identifango ne baagi identifango ne baagitutte anti fango ni baagitutte oli yageze n'agiwandiisa bano basigalidde mu bbanga tebakyalina linnya tebalina linnya n'omusaayi ekabira nga yita fangoni nigwe ogivuga babakuba eri asobola okuba abafangoni eri ekibiri esobola okuba abafangoni anti amateeka go galiko ebyo tewawulira Balamu yagala n'awandiisa people power badde sikimanyi Balamu yadduka mu kooti n'awandika people power ekibiina ky'abakadde ekitegeeza Bobi yenyiga mu kyenyiga ate Bobi ye takirina yagenda mu Nuupu ye wa Nuupu Balamu yadduka kati tetukyali ba people power kitegeeza kibiina kirabira bakadde kati nagamba ki NUP everywhere kimanyi ebintu gwe bagenda kubba erinnya lye ate ebinnya baayitwala dde bali Musimagombe nga mpulira bangi kubo lyali wapi nene fango ne muze mu perega ni werinya Musimagombe kati muze mu fere ekimanyi ate basiba ggwe nagaba gozanyi kati gwe kangwe weta Musimagombe nabayo omuntu nga yali wandiisa gwe bakutwala onakosa ennyo etaliiye kyokka gwe walitandika gwe manje wabijja nga nja kufa n'omuntu ofa wekka ye wakutuga bw'aba yali wandiisa ye wasooka n'akutuga nga byasooka okuwa ekintu ekimu kyendabira ddala nga kyetaaga nga bwe kiba kikutuuseko togoberera amateeka ng'ekyekolereko nga ggwe akasaawo ako obutagoberera amateeka gwe nga ggwe anti kati ate era naye bajja kiringa ggwe bonoga omukazi anyizeza kamusala oluyi mwekiri mateeka anti era akusiba obutegeezi bukoledde magundi anti era wagenda mu kkomera akusiba n'akusiba olaba n'okulya eby'amaanyi kisa kati okimanyi nti omukazi asobola okugenda n'agamba nti wandiyepinze ate nga mwana wetutudde genda aganyabo anti kati mu kamera genda ogambe nti nkulepi anti alino kankubuli omukazi n'omukwatako obukwasi tugende kutepu meza babupime babagamu mu buteeketa bo bakabaddeyo anti kati gwe sibe Musimagombe okimanyi nti ono n'akirano nga wamukwatiridde asobola okusaako omusango yangutteko nga saagala se bamanyi noga yangutteko nga saagala ze sali mu muudu nankwatirira ekyo bakiyita sex harassment ekyo nze nkitegedde kiddamu tasobola
Eyo sigikolanga ko. Sexual assessment sigikolanga ko. Tekimala yo. Bebe kwatira bawala kabina. Muvudde byo kati gwe no kwata kabina kono no kwata ko. Mwenye bigambe byo abateeka bingi mu nsimu. Ne ni defilement. Raping. Na kiri kinyingi wadoyogedde. Ekiri mpozi kibadde ki? Sexuality and assessment. Nayo kikusibya. Kati ate musango omukwatako obukwasi. Nanti abafumbo wagenda okuwabira agamba yakoze sexual. Naye nayo omuntu omukwatako eba bad touches. Bad touches kisinzira. Bayizo kuba ku bad touches n'ekikwatako by mistake n'ade ngenda kugwa. Kituufu. Ekyo bakibalanga nnyo musango. Naye kino kyokuba n'omukwata mu mabe. Ogejjesa omusango ofuna kugambo gwa luzungu. Andi yakuba bitegeze kigambo kimu. Ne gwe ofuna oguzitowa. Yoga yakozeko assessment. Kaso kiwandiika. Kiba kigenze mu kkooti. Tegeze muntu anakusibalira akawayira. Andi leo kakangu ndo omuntu akuwabira mu mateeka. Omuntu akuwabira mu mateeka ayogera ekigambo ky'otawuyanko n'ozo akoze omusango munene. Nenga yizo kugamba agamba wabbye enkoko. Nasooka ayogera okugambo gw'oluzungu awo n'agukuba. Natandika n'okwegayira nnyo. Mwene weesikamu pane sinze sabaddenze naye omusajja atagamba wakutte ku nkoko yange. Kati mbidde kati oyo mbidde oyo Masaka n'akuwabira ebigawo byakozesa eby'oluzungu kati byonna otegeera mugambula muzi kawadde byayogedde byonna sibitegedde nebyayogera biyinza okuba bitu etegeze mu luzungu osobola ojingamu ogusango bo balooya goza kati looya abeera mu kkooti akubisa luzungu aleeta ekigambo kya dictionary kyotawulyangako. Kati nga mu kigambo kye ekyenjawulo mwe kiyinza okusiba nga okikoze ku mukazi. Kati nga ekyo ekya sex. Ekyo kati kyo nkitegedde. Oyinza omukwatako n'agamba akoze sexual assessment. Ekyo nkitegedde. Kati ate kati ku kigambo kye ekirala ku mukazi kuba kati nina okuba nga ebigambo ebyo mbimanyi. Kati development ekolebwa kubaako. Development esooka nga muleepinzi. Agamba koze development. Ate development njanjawulo nnyo ku sexual harassment nayo yanjawulo. Development oba wayingidde. Harassment oba tewayingidde na kuyingira. Oba mukutteko bukwasi nga tayagayaga nadde saagala. Nkutte ku ngulu. Si ku ngulu. Ngenge ekyo nakyakisaako. Gove inokwata kadonzo okuva inokwata ku bbere lyono nga tayagala ogwo musango. Wamutadde mu kikolwa ky'okwegatta ye nga tabyagala. Kati yeta chavala bote bayina musango ndago bavunana okutukwata kufanga tetwagala abasajja. Naffe era kitukwatako. Nawe kinyini kyonna kyakozesa nawe kyo kigambo kye kimu. Nange yankuteko nga saagala. Naye ate obuzibu amutakati kasiba bakazi. Gasiba basajja. Omukazi tebamuwabira kulepinga musajja. Ekigeza ku polisi abasirikale nibo babaweddeyo abasajja. Ne bansindikira omukazi sina gye mpaaba nti yantoze. Yankutte bolos. Bagamba kati guwazera gajjalidde n'ozitera kuwulira. Sadde sikola ki. Bagamba wazira gajjalidde. Bagamba wala gajjalidde omubiri gwo zitambuliza otya ku ngulu. Ezibeera ewala yonna. So olaba bakusiba etteeka. Ate omukazi naye n'oli mutwalira muye ne bamuta. Kati omukazi yakutte wassebo. Naye yawa okumusi ye amabeere ziri wala bagamba walagajjalidde omubiri gwo. Naye ye kuye amabeere gakusibya. Okwata togalaba. Okwata kabina musango. Ebitundu by'abakyala byonna ebisinga biri kungulu. Wamukwata mbisambi wamutoze etozi. Atawo bosuse. Wagezezzaako omukwata watayagala. Ogwo musango nno gw'amaanyi. Gusinga ne leepu. Afadhali okwata ku bbere. Wakiri omuleepinga. Okwata ku bisa. Okwatirira omukazi omuleepinga. Wali bate bamukwatirira. Anti omusango gwa leepu si gwe musango nga ogwokwatirira omukazi. Guliwo omunene ku ggwe. Ogwokwatirira ku bbere. Nanti ogwa leepu nsobola okwewozaako. Ninga ne mbagamba nti nedda. Ayogere namuleepinza ati. N'atandika n'aggyeemu empale n'alyoka andeepinga. Ogwo guba gufudde. Teri muntu gwe baleepinga ajjamu mpale. Oba ne wabagaye message baddemu. Kisinza kati lwaki wayambadde empale. Awala ogenda okuwona. Kati ayinza n'okugamba nti bakubuuza n'okubuuza yakuleepingidde mu kifo ki twabadde mu bbaala.
nange nyizo okoza ko fina twade tutamidde yana yatamidde nga nange entamidde samanyi niyo gokwatirira omuntu munene no singo gwalepo tegezo musango gwo kulepinga mpaya tomanyi woza era omulamuzi agamba gugenda bagambe nti walepinze kigwe tugende tuwoze n'ogwo so katokwatiranga kwatira mukazi nolowooza ogenda genda bwotyo tusibula bawuliriza abafa Patronaz Media basibule mu luzungu anti kati program wajanze mu luzungu tuyize na mu luzungu tuteme. Okay, ladies and gentlemen, people, thank you so much to watching this channel. Can you imagine? I'm so happy. Happy. Oyongera ko happy bono mama zeyo. Happy mama mani bazizako. Kalezo siru wangu nyo. Happy tezo sanyuse nnyo. Happy okusanyuka nnyo. I'm happy. Dolagira okutoli wa luzungu. Nga tujja kubanga kadde kona tujja kwogera mu luzungu akadde konna. Ene akadde enedde gena balowooza ko nnyo ngaffe sibibulira sibitegeera byagala wadde tabira naye akimanyi ebibuga bituufu sibe bulungi mweraba wadde tabira naye akyaga